Bassajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Leero mbadde nzize wano, ndi wano Kibuli ku CID headquarters. Mbadde nzize okunona ebintu byange bye baasigaza ate n'okuripotinga. Kati baŋŋambye nkomewo nga wayiseewo wiikisi endala 2 ng'omuntu omuwulize agoberera amateeka nina okuripotinga. Njagala kwogerako eri eggwanga ku lunaku olwokuna olwa wiiki eno ku ssaawa 10 ez'olweggulo ngenda kwogerako eri eggwanga. Wano leero wabaddewo abantu abadde banninze okulaba oba ddala nzigiramu motoka ennene oba nina abakuumi balabiddeawo nga ndi muntu wa bulijjo, tewali esikooti, dabo kabini gye babadde boogerako nga nayo teriiwo, ne baga nti bannange Facebook obulimba nga buyitiridde. Ntambula ng'omuntu obunaku owa bulijjo, sirina bankuuma, sirina motoka zinzigulirawo kkubo, era abantu beewunyizza nnyo. N'abasirikale beewunyizza, babadde balowooza nti ngenda kugiramu bitiibwa ebyo bye balaba ku social media. So ngenda kwogerako eri eggwanga wiiki eno ku lunaku olwokuna, naye mbagamba nti sigenda kulwanyisa bulwanyisa bano bannaffe abagwenyufu ba pengepenga abawemuzi, abavumi balumbuye, ba edimezaya aboogera gasiyambu simanyi nakolanga nabo ku leediyo beeyaawa, naye n'Obwakabaka ngenda kubuwera, n'Obwakabaka ngenda kubulwanyisa, ngenda kubusaanyaawo. Nze Bassajja Mivule bwadde n'ensolo kambwe mbategeeza nti sigenda kukoma bukomi ku kulwanyisa bapengepenge, abasiyazi, abawemuzi balumbuye, abavumi, abawemuzi, okitegera ba edimezaya abeenonyeza obulamu abaagala okupangira ku Bassajja Mivule babayite babawe ssente. Naye mbategeeza sigenda kukoma kwabo, n'Obwakabaka ngenda kubusaanyaawo.